Kati Musumba. Mu kusiiba kuno tusobola okuba ne corporate prayer, corporate nga kwegamba waliwo okusiiba okwa ssekinnoomu. Naye tusobola okukolayo n'okusiiba okwa guruupu okw'ekkanisa okwenzikiriza. Owulidde bwe tusomye ne tugamba nti Isirayiri bwe yalumbibwa ebizibu kabaka n'alangira Isirayiri yonna esiibe. Tusobola okubaayo n'ensonga nga nsonga zitukwatirako wamu. Ekkanisa ng'erina ebizibu gamba oluusi tuba tubuulira enjiri ne tuziyizibwa mu mawanga agamu. Waliyo ababuulizi b'enjiri abali mu makomera abayigganyizibwa. Waliyo kati kasita muba n'ensonga ng'eri collective ng'ekosa ekkanisa yonna wamu. Ekyo kya nsonga nga bwe tusomye okuteekateeka olunaku olw'okusaba n'okusiiba tunoonye Mukama oba ennaku tunoonye Mukama ku lw'ensonga eyo. Yes, so tusobola okukola okusiiba nkuli collective as long as ensonga tulina efaanana. Kati bano Abayudaaya bonna baali bagenda kubatta. Eseza kyava agamba nti bonna bakole ki? Basiibe. Kati ne bateekateeka okusiiba olwa cause. After all, bo bennyini be baali bagenda n'okutta. Yes, baali bagenda okutta. Naye ate nga kirabika balina okukimanya tebannakimanya. Kati nga bateeka okwesiibira basabe Mukama asobole okukyusa embeera gye balimu. So mu bufunze ekyo kisoboka. Naye mu byonna tugamba nti okusiiba kakiremu okubeera ekintu ekiteekebwateekebwa awatali nsonga. Okusiiba si kikwate, si kintu kye bateeka ku kalenda. Okusiiba si programu. Okusiiba nkolagana ya muntu na Katonda. Bw'abawo ekibakoseza awamu era mwegatte musiibe kubanga munoonya Mukama mu ngeri ey'enjawulo ku lw'ensonga ey'enjawulo. Ekyo kyo Bayibuli kyeyagiriza ng'ekyandibadde ensibuko y'okusiiba. Naye ate okusiiba kuno kulina okutukyusa, kulina bye kulina okukola. Isaaya bikula mu Isaaya awo 58 olw'omukaaga paka ku lw'omunaana olaba okusiiba kye kugamba. Isaaya meka? Isaaya 58 olw'omukaaga paka olw'omunaana. 58 olw'omukaaga agamba bw'ati. Agamba atya? Agamba nti otyo olw'omukaaga kuno si kwe kusiiba kwe nalonda okusumulula ebisiba eby'ekyejo otyo okufunduukulula emigwa egy'ekikoligo n'okutereeza ddala abajoogebwa otyo era mumenye buli kikoligo si kugabira bayala mmereyo otyo n'oleeta abaavu abaagobebwa mu nnyumba yo bw'olabanga ali obwereere n'omwambaza n'oteekisa mubiri gwe kale omusana gwo ne gwaka ne gulyoka gusala ng'emmambya n'okuwona kwo ne kwanguwa okujja n'obutuukirivu bwo buli kukulembera ekitiibwa kya Mukama kye kiri kusemba. Ne bw'okomaawo kati ndowooza owulidde okusiiba Katonda kwe yalonda. Kuno si kwe kusiiba kwe nalonda kusumulula basibiddwa kubaggyako kikoligo naye wennyini asiiba kusala musango gw'amazima kuyamba banaku kwambaza balwadde ki Katonda kyannyonnyola awo nti okusaba n'okusiiba kwonna kuteeka okubeera nga kukola impact ey'okukyusibwa okw'obulamu bw'omuntu obw'omunda. Kakati Musumba ku kibuuzo nga kino ekibuuzo kyennyini nga bwakireese njagadde okulowooza oba simanyi ku Rahani bwegamba naye bwe kiba nti kuba ndaba mu mwezi guno oba oliawo nga yenteekateeka y'Obusiraamu negamba nti ffe tukiwadde obudde buli mwezi bwe guti
tujja kukolanga bino kubanga ndaba bino bye tuva okusoma ku wano mu Isaayi babikola mu kiseera ekyo okugabira abaavu ne babaliisa emmere ne babasembeza mu mayumba gaabwe bakikola kakati tetuyinza kulowooza nti mu context eyo mwe baayagala okuleetera embeera egamba ffe tugambye wooyagalira kakati ensonga ziri bbiri ensonga esooka bwe kiteekebwateekebwa mu mwezi ogwo waliyo omuntu omulala yenna alina eddembe okukikola mu kiseera ekirala ekitali ekyo okusinziira ku Basiramu gwe tokimanyi nti empeera y'okusiiba eri mu mwezi ogwo gwokka era bwe gukuyitako nga tosiibye toyinaayo mulala ogenda kusiiba kata bwe kibeerera ekizibu oba kitegedde kata bwe kibeerera ekizibu nti ewasigadde wonna awalala omwezi guli gumu era ogwo bwe gukuyitako nga tosiibidde omwo ng'ofiiriddwa byonna kata ewali problem okusiiba yandibadde enkolagana ya muntu na Katonda nga tekuliiko kiseera nti April paka May July paka August kasita kufune obudde ate ne bw'otandika nga tegunnatuuka era tofunamu kale awo wali ensonga esooka ensonga ey'okubiri abantu bayinza okukola ebintu ebyo babikola lwaki babikola lwa kukyusibwa munda mu mitima oba babikola lwa mpeera nakulaga Katonda nti waliwo kigenda mu maaso awolebe ku bannabyabufuzi gwe mumala okulonda n'amala emyaka 2 n'ekitundu bannabyabufuzi ke bamulondako bwe muppi asooka n'amala emyaka gye 2 nga talabika nako ku kyalo kati agera 224 atuuse n'alyoka ajja n'atandika okuziika n'afuna ku buli kyalo n'afunako omwana atya n'amutwala mu ssomero n'afunayo gwaweerera n'agenda n'akola entindo ng'akalulu kakola ki kaseevera kati kambuuza ekibuuzo gw'olowooza bamemba mu palamenti abalima enguudo n'okukola entindo ng'akalulu kasembedde babeera babikola kwagala kitundu oba babikola kufuna kalulu kandoozo kitegedde bulungi kati kisoboka n'okugenda sayidi eri omuntu n'akola ti mukama ndaba olaba bwe mpadde ono emmere ntiikinga ondabiranga ddala omwavu omulala aliwa olaba naye bwe muwadde ssente ntiikinga awo ani abonaabona olaba naye bwe muwadde omulwadde mukama ondabiranga ddala kati waliwo okukola ebintu kwayagala Katonda akulabirenga ddala ku lunaku luli so si kubikola kubanga okyusiddwa munda olw'obusaasizi eri abanaku era kwe kisingira okweyoleka gwe mwezi okuggwako ne bitaddamu kiba kitegeeza ki oluganda tetugamba nti bye bakola ebyo naye tugamba twogera ku gwe motivu yo gwe nga gwe kiki ekiri emabega w'ebirungi by'okolera abalala okitegeera tetugenda kulumiriza nti nzikiriza bweti era tetwagala kulumba nzikiriza naye tugamba gwe okola otya ebintu byo okusiiba kwowaayo kwe kusiiba Katonda kwasanyukira era n'ekirala n'okuteekako ne motivu era n'ekirala kye tugamba nti ebintu bino okukakasa nti okusiiba kubadde kutuufu tebandikomye ku olwo byandiko nti oyinza omwaka mulamba bwe bikoma mu nnaku ezo 3 takati gundi gwe ninda omponye ndi mu kisiibo oyo kakati ali mu kisiibo awo ne bw'omubba awo ne bw'omubba emmere tayinza nakugoba abeeranga akulindidde kukoona nti omukwasira ku mmere ye omponye abamu kitandika n'okutandika abakyala abamu n'abaziika ate kyanti munebali ekisiibo ate kati tukyali akantu konna anti kati munange ekisiibo nebayuuya kaze ogira oddayo kewabwe ate nosibugiranga naawe oddayo bwekiggwa bweti kakati kakati ekyo kikulaga lack of transformation in this tetugezaako kuvumirira nzikiriza n'olwokuba nti yabuuzizza yataddemu enzikiriza kituva tuddamu ekibuuzo nga tulireetinga ku kiri nti okusiiba tekwandibadde mu mbeera eyo tekwandibadde kwabikola bikolebwa mwezi ogwo gwokka tekwandibadde kwa kunoonya Katonda ondabiranga ddala kwandibadde kwa kunoonya maaso ga Mukama olwo tukyusibwe okuva munda tukole ebyo byayogedde bwe tusiiba ne tutakyusibwa kuva munda
kukola ebyo byayogedde tuba tusiibidde bwereere ejala ekulumidde bwereere katwala omuntu ejala gweruma nga ayagala visa ate nga Musumba yenkola yaffe bayirawo yenkola yaffe si kindi oli mu umbrella ki si kindi nti oli mu langi ki ekyo kituufu naye ondowooza obuzaaliranwa lwaffe olw'okuba olw'ekibi twataakinga nnyo enkola n'okola ekintu omanyi kizza amagoba ekyo kituufu era twagala tukole tusige kino nga tokitwalidde mu nzikiriza nti oba naye generally wano tuteekemu w'okusiiba bye twagala tusobole okubeera nga tujjamu kubanga tulina end motive bwe twagala okukola ki and that is the problem bw'oyingira mu kusaba n'okusiiba nga tokuyingiddemu Katonda kukyusa nga bwe tusomye nga gwe okuyingiddemu kubaako nabyokukumba ku Mukama waliyo abantu abayingira mu kusiiba bakukumba ebintu ku Katonda oli n'agenda mu kusiiba nga alina ne lisiti waggulu kuliko saamusanga foni mukiraba addako awo smart tv mulaba awo ekyokusatu ekyapa ate alina ne wakyagala si wonna wonna si kumuwa kyapa ggulu akyagala kumpimpi ne Kampala era Katonda n'amubulira nti nkyagala kilomita zitasukka ameka 2 kakati omuntu bw'ogenda mu kusaba n'okusiiba ng'olina n'ettaka w'olyagala Katonda omusongedde kibya kusongera omuntu nti nze taata wano kale ekyo kiba kitegeeza tikati gwe amakulu g'okusiiba togamanyi oba ozze mu dduuka oba ozze ku shoppinga okusaba n'okusiiba kuliwo kunkyusa bwe sikyuka kufaanana Katonda kuba tekungasiza kati abantu abagenda mu kusaba n'okusiiba nga tuteyo lisiti njagala Mukama okusereka ennyumba ate njagala y'amabaati mabyufu Mukama njagala okufumbirwa naye omusajja gwe njagala omumanyi muwanvuwanvu ati saagala musajja munene nnyo n'omunyonyera details Mukama njagala emmotoka naye njagala ey'amaanyi nange gye navuga abantu ne bantegeera kati omaliriza okukola lisiti yo nolyoka ogenda mu kusaba n'okusiiba ennaku 5 oli kalistiko that is wrong okusaba n'okusiba Katonda kuteekanga oleeta lisiti yo ogipresentinga egyali nga atabimanyi yakuteekawo okukukyusa bw'anaakukyusa n'okolagana naye bino byonna bijja kujja obadde okimanyi ye nti ebimu ku bye tuwandiika ku lisiti wali ababifuna nga tebasiibye oba njogedde kikyawo obadde okimanyi kubanga Katonda amaze n'akubunduggulako emikisa obadde okimanyi n'ogamba wow nti biigi by'olina tewasiiba ani yasiibye okussa empewo kakati funa ekyokuyiga nno nti bw'ojjanga mu kusaba n'okusiiba jangu kuzimba nkolagana na Katonda toleeta lisiti kakati ogendayo ne lisiti yo si kibi naye bw'ogenda ne lisiti yo gendayo kusalenda lingayo will to God kyebayita okunoonya Mukama kyebayita okunoonya Mukama mu kusaba kye kino si kwe kumugamba by'oyagala abikole kwe kumugamba ebikunyigiriza ntegerekese bulungi abikole nga bw'ayagala so singa gwe bw'oyagala so Mukama Mukama genda omutegeeze nti Mukama mu kusaba n'okusiba lisiti genda nayo naye nga togenze nayo Katonda agikole nga bwe wagiwandiise genda yosalenda mubudde Mukama nkuwadde emyezi 6 Mukama obudde buŋŋendako kituufu gona bwe gusukka ebyokusaba sibiddamu so mubufunze okusaba n'okusiiba bassebo ne bannyabo kakubeere kwakukyusa bulamu bwaffe kwakunoonya Mukama na kuzimba nkolagana naye so si kusiiba te Mukama ondabiranga ddala nga nasiiba Mukama abala ebisiibo njawulo kubanga waliwo bali abali mu yeekaalu ababiri omunaga Mukama ekikumi nikiwa bwekuba kugabira banaku mbawa ate siringa oli atabikola oli ali wali eri mu nsonda nze simufaanana nze ekisooka wampa ndooza olaba omusajja oyo akusiigira ekifaananyi nti akola bino byonna si lwakuba nti omutima gwe gwakyuka naye abikola Katonda amulabirenga ddala kati abantu bonna abasiiba Katonda abalabe ne Yesu yagaba bwe musiiba nga temwesiga vuna kutuula ku gundi ku miryango bwe musiiba nga muyingire mu bisenge byammwe musabireeyo nga kyagezaako tegeeza ti temusiiba nga kweraga
temusiibanga nsi kubalaba nti musiiba. Temusiibanga kugula Katonda na Katonda kubala bisiibo byammwe. Musiibe olw'okuzimba enkolagana naye. Musiibe olw'okukyusibwa. Musiibe olw'okuzibwa obujja. Musiibe okukkiriza Katonda akola omulimu gwe mu bulamu bwammwe. Bw'otuuka ku leve eyo kati awo oli mu kusiiba okutuufu. Ekyo kiba kitegeeza nti okusiiba tekuliiko budde. Nti ono alina kusiiba nnaku 9. Tuyingira mu kusiiba ng'ogenze okukwata mukono kumukyusa mukono. Oli agamba nina ebizibu. Kyusamuuko mu ndowooza yo wano. Yes, oli agamba nina ebizibu bingi. Kati kankube dry 40. Pulira dry. Nange sizisiiba ngo abantu bakuba dry eyo. Usanga Oluganda nga ali ku lunaku lwa 17 nenga takyassa. Tacha Uganda obadde ki. Nenga tayiza na gama nti ndi mu kusiiba nga n'ekigambo kye tayinza kyogera. Anti munange. Naye nga kati okukwekalakaasa eyo hunger strike. Olina okwawula fasting and prayer. Katonda bamwekalakaasa. Kati bantu bannyo bali mu hunger strike. Bw'alaba agayina ekizibu agandi katono Katonda kamusibira enjala. Njukira MP tulina MP wano mu Uganda gwe bayita Lukyamuzo. Yo sijja kutya mwogera kubanga ne mabulire yalimu. Okiraba bwe bagaana bwe yatunulanga n'atunulaga nti oluguudo lw'Emakerere bagenda dukola ng'aluuba kati nfiira wano muteeka okujja wano naye ng'akimanyira bakola ki balutadde mu budget bamalanga okulaga nti zamulabye nze muntu nze kaso mu gavumenti wano ebirala kana yakolanga hunger strike bakole enguudo yakolanga hunger strike bakole enguudo kati omuntu yakolanga hunger strike bakole enguudo oyo kale yali munnabyabufuzi nga yeekalakaasa bakolera abantu be which is okay no problem naye ku Katonda tukikolanga tokubanga dry wanakwana mbu Katonda yagala nakwana wezigwerako mukama nga ngenze ebweru ekyo ye hunger strike kati bwotagenda ngofa gwegamba mukama nti mukama nkunoonyeza olwaleero njagala kufuna visa naye ekyo kiri mu ngalo zo bw'otagimpa no problem bw'ogimpa no problem genda okuli ebirala Katonda muwa omukisa akole ekyo makiwa nnyo bw'ogamba Katonda naye bw'oba tokipadde emmeme yange nebeera mirembe kuba bw'otobona kati mu bufunze ku kibuuzo kino twagala tutegeeza abantu bonna abali eyo nti okusaba n'okusiiba kwetaagisa baleme okulowooza nti bye twogedde bikunafuya naye bategeere butegeezi lwaki bandisiibye n'asiibye avaayo naki n'ensiiba naye etegeerekeke Yesu kyava yogera ebigambo bino ebisembayo Matayo 17:21 bisome kubanga bikulu. Matayo 17 olunyiriro lw'okumeka Lwabirimu olumu agamba bw'ati naye kyokka ekyengeri eno tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Ndowooza owulire Yesu bw'agamba nti ebintu ebimu tebisobola kuseetuka okutuusanga onoonyeza Mukama mu ngeri ey'enjawulo. Oluusi okusabaasabako kuno Mukama nnyamba ngenda kutambula, Mukama ngenda kwebaka nkuuma. Manyi wali okusabaasaba okwa bulijjo okwo Mukama tugenda okulya emmere etuwa omukisa emmere yaffe n'ebirala. Kati mu mbeera efaanana bw'etyo tukubiriza abantu bonna abatulaba era abali eyo bategeere nti okusaba n'okusiiba kyetaago. Bw'obeera ng'olina struggles z'olimu, bw'obeera ng'olina ebikunyigiriza, ebintu by'otalinaako magezi, ebintu by'otalinaako kumanya, nkwegayiridde bwegayirizi fissangawo akadde weeyawule ku byonna oyogerenga ne Mukama. Mukama ajja kukuwulira, Mukama ajja kukwanukula, Mukama ajja kusitula obulamu bwo. Naye ekisinga obukulu vangayo ng'okyusiddwa mutima gwo, kubanga bwe gunaakyusibwa ojja kuba otuuse ku ntikko ey'omugaso gw'okusaba n'okusiiba.